Olukuŋŋaana Lw'okubatiza. Ennamba y'Olutambi LUG50-0409 Baptismal Service mu Luzungu. Yabeeranga mu mitima gy'abatume era yabikulanga amaaso g'abamuzibe ali lokoka. Era atakkiriza omusango guli musinga. These signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. Obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Banaagobanga emizimu mu linnya lyange. They shall speak with new tongues. If they take up serpents or deadly things, it shall not harm them. Banaayogeranga ennimi empya. Bwe banaakwatanga ku misota oba ebintu ebitta, tebiibakolenga kabi n'akatono. And after they said this, he was taken up into heaven and set at the right hand of the Father to watch over his church. Era ng'amaze okwogera kino, yayimusibwa n'atwalibwa mu ggulu, n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Kitaffe, okulabirira ekkanisa ye. Whatever you confess that he is to you, that's what he confesses before the Father. Kyonna kyonna ky'oyatula nti kyali gy'oli, ekyo ky'ayatula mu maaso ga Kitaffe. From whence he shall come, his power, his glory. Eyo gy'aliva mu maanyi ge n'ekitiibwa kye. And the disciples went forth everywhere preaching the Lord, working with them, confirming the word, with signs following. Era abayigirizwa be ne bafuluma ne bagenda wonna, nga babuulira, Katonda ng'akola nabo, ng'akakasa ekigambo n'obubonero nga bugoberera. St. Mark 16. Omutukuvu Makko 16. How wonderful he is, how glorious he is. Nga wanjawulo, nga wa kitiibwa. There's no greater time in the world than this for baptism. Tewali kiseera kisingako bulungi ku kino okubatirizaamu. The boys will be out in a few moments. Musigale busigazi awo ku abalenzi bajja kuba bafulumye mu kaseera katono. Candidates has heard the voice of the resurrected Christ. Abafuuse ensonga leero bawulidde eddoboozi lya Kristo eyazuukira. There's a woman stood there at Gettysburg, seeing Grant come in to take Richmond. Waliwo omukazi yayimirira mu mutwe gwe kulwa yalaba Grant ng'ayingirawo okutwala Richmond. She was a foreigner. She said, "My eyes have seen the glory of the coming of the Lord." Yali mugenyi, yagamba, amaaso gange galabye ekitiibwa ky'okujja kwa Mukama. Someday he shall come. Lumu alijja. All of our sorrows will be over then. Ennaku yaffe yonna eriba ewedde ku olwo. This is a marvelous day, a day for the resurrection. Luno lunaku lwa kitalo nnyo, olunaku ku lw'okuzuukira. Bwe wabanga waliwo omu yenna mu mmwe, While he was, the Spirit of the Lord said, "Go near to the chariot." And here was the eunuch reading the scripture, Isaiah 40. ng'akya, Omwoyo wa Mukama yagamba, semberera eggaali eyo, era omulawe wuuno ng'asoma ekyawandiikibwa, Isaaya 40. Oh, we like sheep have gone astray, and God has laid upon us the iniquity, upon him the iniquity of us all. Ffe ffenna twawabanga endiga, era Katonda atadde ku ffe obutali butuukirivu, ku ye obutali butuukirivu bwaffe ffenna. But he was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities, the chastisement of our peace upon him. With his stripes we were healed.
naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe, yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe, okubonerezebwa okw'emirembe gyaffe kwali ku ye, emiggo gye gye gyatuwonya. Philip said, Understandest thou what thou readest? Era Filipo n'agamba, obitegedde by'osoma? He said, How can I let someone teach me? N'agamba, nyinza ntya wabula nga waliwo anandagirira. So Philip got up on the chariot and taking the same scripture began to speak to him of the resurrection of Christ and his power. Kale Filipo n'alinnya n'atuula ku ggaali era ng'atutte ekyawandiikibwa kye kimu, yatandika okumubuulira ku kuzuukira kwa Kristo n'amaanyi ge. Nzikiriza Kristo ali naffe, temukikkiriza? Era omulawe n'agamba, amazzi gaagano kiki ekindobeera okubatizibwa? As soon as he heard the message, mangu ddala ng'awulidde obubaka. He said, Thou mayest, if thou believest with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. N'agamba, osobola obanga okkiriza n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna n'amagezi go gonna. He said, I believe with all my heart, soul, and mind that Jesus Christ is the Son of God. Yagamba, nzikiriza n'omutima gwange gwonna, emmeeme n'amagezi nti Yesu Kristo ye mwana wa Katonda. Stop the chariot. It was time. Yayimiriza eggaali. Kyakolebwa. When you truly in your heart believe that He is the Son of God, he that believeth shall not be condemned. Bw'obanga okkiriza mu mazima mu mutima gwo nti ye mwana wa Katonda, oyo akkiriza talisinzibwa musango. He stopped the chariot. Philip the eunuch went down into the water. Yayimiriza eggaali. Filipo n'omulaawe bakka wansi mu mazzi. Philip obeyed his commission by baptizing him. Filipo yagondera okutumibwa kwe n'amubatiza. When he did, the Spirit of the Lord caught him away. They didn't see him anymore. He was 200 miles away. Era bwe yakikola, Omwoyo n'amubakawo, tebaddamu kumulabako. Yali mayiro 200 wala. Wano. The dying one. Eri oyo afa. Now saved and filled with the Spirit. Kaakati ng'alokose ng'ajjuzibbwa Omwoyo. They were all shouting and screaming and carrying on. Bonna baali baleekaana nga baleekaanira waggulu nga bagenda mu maaso. The Holy Spirit was falling. Omwoyo Mutukuvu yali agwa. Next thing was baptism after conversion. Ekyaddako kwali kubatizibwa oluvannyuma lw'okukyusibwa. Acts, the 2nd chapter, the 37th verse. And when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Ebikolwa by'abatume essula ey'okubiri olunyiriri olwa 37. Awo bwe baawulira ebyo emitima gyabwe ne gibaluma ne bagamba Peetero n'abatume abalala, abasajja abooluganda, tunaakola tutya? Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Peetero n'addamu n'abagamba nti, mwenenye mubatizibwe buli muntu mu mmwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo, okuggyibwako ebibi byammwe, munaaweebwa ekirabo ky'Omwoyo Mutukuvu. For the promises to you and to your children and to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call. Kubanga okusuubizibwa kwammwe era ku abaana bammwe n'abo bonna abali ewala, bonna abaliyitibwa Mukama Katonda waffe. Heavenly Father,
1900 years since the scripture has been written. Kitaffe ow'omu ggulu emyaka 1900 okuva ekyawandiikibwa kino we kyawandiikibwa. And your promise is still moving on. Era ng'ekisuubizo kyo kikyagenda mu maaso. And now, Lord, here's these young people. Era kaakano Mukama abantu bano abato wano, These two young ladies standing here to my right, they've accepted you as their Savior. abakyala babiri bano abato abayimiridde wano ku mukono gwange ogwa ddyo bakukkiriza ng'omulokozi waabwe. They believe the gospel story. Bakkiriza olugero lw'enjiri. To my left, Lord, is my little nephew Melvin and my own boy. Ku mukono gwange ogwa kkono Mukama ye mwana wange azalibwa muganda wange Melvin era ne mutabani wange yennyini. Oh God, if it's possible this morning that two mothers could be called to look over the banister. Ayi Katonda, obanga kiyinzika amakya ga leero bamama babiri okuyitibwa okutunula okusukka obuuma ku madaala obukugira abantu okugwa. They look down and see their boys now. Batunule wansi era balabe batabani baabwe kaakano. Oh, how happy I am, Lord. Oh, nga ndi musanyufu Mukama. Oh, to know that you answer prayer. Oh, okukimanya nti ggwe oddamu okusaba. That poor little mother Ruth, she's gone on years ago, but her prayer's answered now. Maama oyo omutono asaasirwa Luusi yagenda myaka mingi emabega naye okusaba kwe kaakano kuddiddwamu. Pray that he would love you and serve you. He's making you stand this morning. Yasaba nti mutabani we akwagale era akuweereze. Ali mu kukola kusalawo kwanayimirirako amakya ga leero. To these others, their mothers maybe it's going on, Lord. We don't know. Thou does. Eri abalala bano bamaabwe oboolyawo baagenda. Mukama tetumanyi, gw'omanyi. But whatever, answer prayer. Naye kyonna kye kiri, ddamu okusaba. And now, dear Father, as your humble servant, a minister of the gospel, I'm going forward to perform my duty as a priest. Era kaakano kitaffe ow'omuwendo ng'omuweereza wo omuwombeefu, omuweereza w'enjiri, mbaleeta mu maaso okukola omulimu gwange nga kabona. God have mercy. Katonda saasira. And as I baptize them with the water, may the Holy Spirit seal Christ into their heart. Era nga bwe mbabatiza n'amazzi, leka Omwoyo Omutukuvu abajjuze akabonero Kristo mu mitima gyabwe. And may as they come up out of the water, as you come up on the Easter morning, Era kakibe nga bwe bazuukira okuva mu mazzi nga ggwe bwe wazuukira ku makya ga Paasika, as may they raise from the watery grave this chilly cold water. era leka bazuukire okuva mu ntaana y'amazzi ey'amazzi gano agannyogoga ennyo. May someday, if they go to rest in the grave, Kakibe nti olunaku lumu bwe bagenda okuwummula mu ntaana, may the clay clods break, the tombstone roll back. leka ebiwumpugumu by'ebbumba bimenyeke n'ejjinja ly'entaana liyiringite. They'll be reunited again, Lord, with their loved ones in the kingdom with our Lord Jesus Christ, who made all this possible. Baliddamu okukuŋŋaanyizibwa wamu nate Mukama
n'abaagalwa baabwe mu bwakabaka bwa Mukama waffe Yesu Kristo eyasobozesa bino byonna. May each one go with a full memory. Leka buli omu ku bo agende n'okujjukira okujjuvu. The full assurance of what they're doing. Okukakasibwa okujjuvu okw'ekyo kye bali mu kukola. That they're moving forward now, believing this story to be true. Okutambula kwe bali okutambula nga badda mu maaso kaakano nga bakkiriza olugero luno nti lutuufu. He said, "He that believeth shall not be condemned. I am the resurrection life." Yagamba, oyo akkiriza talisinzibwa musango, nze kuzuukira n'obulamu. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Abeera mu nze n'akkiriza nze talifa emirembe gyonna. Here's their faith, their testimony. Wano we wali okukkiriza kwabwe, obujulizi bwabwe. Lord, as I baptize them into the fellowship of this church, Lord, baptize them into the fellowship of thy beloved Son by the Holy Spirit. Mukama, nga bwe mbabatiza okuyingira mu kussa ekimu okw'ekkanisa eno, Mukama, babatize okuyingira mu kussa ekimu kw'omwana wo omwagalwa ng'okozesa Omwoyo Mutukuvu. For we ask it in the name of the Lord Jesus. Kubanga tukisaba mu linnya lya Mukama Yesu. Amen. Amiina. God bless you each as you go to your room. Katonda abawe omukisa buli omu ku mmwe nga bwe mugenda mu kisenge kyammwe. Confessing his faith, going down in the name of the Lord Jesus, believing that Jesus died and rose again this morning, going into Okwatula okukkiriza kwammwe nga mukkakkana mu linnya lya Mukama Yesu nga mukkiriza nti Yesu yafa n'azuukira nate amakya ga leero. Mugenda. Era Mukama kamuwe omukisa era mufuule omubuulizi kwe kusaba kwange. Okutwala ekigambo ky'obulamu eri ensi efa. Leka tukoteke emitwe gyabwe. Ayi Katonda ow'omu ggulu, saasira kitaffe ow'omuwendo. Tunuulira omulenzi ono omuto asaasirwa ayimiridde wano. Singa kibadde kiyinzika tetumanyi ki Mukama. Obanga kiyinzika Mukama, leka maama we mu nsi ezo eyo akitegeere amakya ga leero nti mutabani we omwagalwa kaakano akyuka okudda eri Mukama Yesu. Ng'ayingira mu ntaana eno ennyogoga enkadde, ng'amanyi nti olunaku lumu ebiwumpugumu biriseetuka okuva ku bwenyi bwe era alivaayo okuzuukira. Mukama, muwe omukisa era omufuule omusajja ow'ekitalo. Mukama, leka awe ekitiibwa erinnya lyo. Kaakati Mukama, ndabye nti wandimuyita olunaku lumu. Era nsaba nti onoomuwa olunaku lumu, ayi obulamu obutaggwaawo Mukama. Era bwe kubanga kwe kwagala kwo mufuule omuweereza okubuulira ekigambo. Hear my prayer, Lord, as thou hast commissioned us to go into all the world, make
disciples of all nations, baptizing them into the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Wulira okusaba kwange, Mukama, gwe nga bw'otutumye okugenda mu nsi yonna okufuula amawanga gonna abayigirizwa, nga tubabatiza okuyingira mu linnya erya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Along with confession of your faith and your faith in the Son of God, I baptize thee, my beloved brother, in the name of the Lord Jesus Christ. Okusinziira ku kwatula kw'okukkiriza kwo n'okukkiriza kwo mu Mwana wa Katonda, nkubatiza ggwe, muganda wange omwagalwa, mu linnya lya Mukama Yesu Kristo. Amiina. Mukama atenderezebwe. Buli omu amanyi owooluganda? Manyinga. Amaka ge ewala emabega eyo kukuno okuddamu kw'essaala yammwe. Wuuno wano omu ku Katonda, musajja abadde gye ndi nga kitange. Emirundi mingi musuuliridde mu ngeri emalamu amaanyi. Ekyo kituufu. Si nsonga musuuliridde kyenkana ki oba kye nakola, yasigala nga mukwano gwange kye kimu. Oyo ye mukwano owa ddala. Oyo si mukwano alabika mu ntuuko z'omusana nabulawo mu ntuuko z'enkuba. Ye mukwano akunyweza mu bulungi oba mu bubi. Ndi musanyufu amakya ga leero ku lw'Oluganda Nelson. Ndi musanyufu nti alonze olunaku lwa leero. Nze mbadde sikimanyiiko nti ayinza okukikola, naye alonze olunaku lwa leero okuzuukira. Okusembeza Yesu ng'omulokozi we. Okukkiririza mu kuzuukira kwe. N'okujulira mu maaso g'abantu amakya ga leero nti akkiririza mu kufa, okuziikibwa n'okuzuukira kwa Yesu Kristo. Amukkiriza ng'omulokozi we era nga kaakano waakubatizibwa. Nabadde simanyi we nabadde nyimiridde wabweru awo nti yabadde waakubatizibwa. Owooluganda Mark, Katonda akuwa omukisa muganda wange ow'omuwendo. Nsaba nti Katonda anaamujjuza Omwoyo Omutukuvu. Kimu, ekifo kye wansi eyo kifo ekisigaddewo bulijjo ku lw'abaweereza. Ekintu kyonna abaweereza bayitirawo buyitizi ne beeyambisa ekyo ky'alina. Wa mutima mulungi, wa butonde bulungi, ye ne mukyala we n'abaana be. Era nsaba nti Katonda anaayongereranga ddala okuwa omukisa. Nga bwe tusaba kaakano, koteka omutwe gwo. Kyukira ddala otunule ku luuyi eno.
what you know about it. Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, tewabangawo kikolwa kya kisa omusajja ono ky'akoze ky'otomanyi. You've got it all recorded up there in glory. Byonna obirina nga bikwatiddwa eyo mu bujjuvu. But the greatest deed that he's ever done in his life, the greatest thing, is accepting thy beloved Son as his personal Savior. Naye ekikolwa ekisinga okuba eky'ekitalo kye yali akoze mu bulamu bwe, ekintu ekisinga okuba eky'ekitalo kwe kusembeza omwana we omwagalwa ng'omulokozi we ye ng'omuntu. Through the prayer of his lovely wife, his children, and them who's prayed for him. Wulira okusaba kwa mukyala we alina omukwano n'abaana be na buli omu ali mu kumusabira. That they walk here to the pool. Basobole okutambula okujja wano ku kidiba. To make a confession before this audience and testifying of being baptized this Lord believes this Easter story is true. Okukola okwatula mu maaso g'ekibiina kino n'okujulira ku kubatizibwa kwe n'amazzi ng'akkiriza nti olugero lwa Paasika luno lutuufu. Almighty God, fill him with the Holy Spirit. Ayi Katonda omuyinza w'ebintu byonna, mujjuze n'omwoyo omutukuvu. Give him a long, happy life. Muwe okuwangala mu bulamu ate obw'essanyu. And in the world to come, eternal life through Jesus Christ. Era ne mu nsi ey'okujja muwe obulamu obutaggwaawo okuyita mu Yesu Kristo. Oh Jesus, Son of God, O Yesu, omwana wa Katonda, who told us that we should go into all the world, make disciples of all nations, baptizing them into the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. eyatuyigiriza okugenda mu nsi yonna tufuule amawanga gonna abayigirizwa nga tubabatiza mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu. Upon the confession of your sins and your faith in the Son of God, I baptize thee, my beloved brother, in the name of the Lord Jesus Christ. Okusinziira ku kwatula kw'ebibi byo n'okukkiriza kw'omu Mwana wa Katonda, nkubatiza ggwe muganda wange omwagalwa mu linnya lya Mukama Yesu Kristo. Amen. Amiina. Kaakati ffenna tuli mu kusaba nti Katonda anajjuza Oluganda bbire wano ng'ajjudde Omwoyo Mutukuvu. Muyita ow'Oluganda bbire kubanga tuli ba mikwano abeemanyi ng'abantu ab'emikwano. Zingira buzingizi mikono gyo kaakano ku mubiri gwo. Kitaffe ow'omu ggulu, tunula wansi olabe ekigenda mu maaso wano kaakano ddala. Nga muganda waffe Jason bw'ayimiridde wano n'okukkiriza okwatuddwa mu Yesu Kristo, ng'akkiririza mu kufa, okuziikibwa n'okuzuukira. Okuyimirira mu mazzi aganyogogera ddala kikiikirira okufa okwaggyawo omulokozi waffe wano eyafa mu kifo kyaffe. Tukkirira mu mukolo ogw'okussaamu ekitiibwa okujjukira okufa kwe, okuziikibwa n'okuzuukira kwe. Okuzuukira nga tudda mu bulamu obuggya okumuweereza. Katonda omuyinza w'ebintu byonna w'omukisa muganda wange. W'omukisa ettalanta ze, mufuule omusajja ow'ekitalo Mukama ku lulwo.
wulira okusaba kw'omuweereza wo. Thou hast commissioned us, Lord Jesus, that we should go into all the world, make disciples of all nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Nga ggwe bwe watutuma Mukama Yesu nti tulina okugenda mu nsi yonna nga tufuula amawanga gonna abayigirizwa nga tubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. That all the confession of sin and your faith in the Son of God, I baptize thee, my beloved brother, in the name of our Lord Jesus Christ. Era okusinziira ku kwatula kw'ebibi byo n'okukkiriza kwo mu Mwana wa Katonda, nkubatiza ggwe muganda wange omwagalwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Ebimu ku biseera ebisinga okuba eby'ekitalo eby'obulamu bwange. Nga ntunuulira ebibegabega by'omuntu omu, mange. Namukulembera ebweru wano ku mugga Ohio ne mubatiza mu linnya lya Mukama Yesu. Kati ndi ku mutabani wange yennyini. Ayi Katonda, obanga kiyinzika, leka Hope atunule wansi okusukka obuuma bw'oku mbalaza zeeyo, alabe amakya ga leero. Atunule okusukka olutimbe olulengejjera wakati w'ensi n'ekitiibwa. Nsaba Katonda anaafula mutabani wange omubuulizi. Nsaba nti Katonda anaamufukako amafuta era amuwe emigabo ebiri egy'omwoyo. Katonda kaawe omukisa obulamu bwe. Mwebale mwenna ku lw'okusaba kwammwe. Okusaba kukyusa ebintu. Nange nja kusabira abaana bammwe. Bire mutabani, ezimu ku nnaku zino mukwano, ffe Yesu bw'alindamu tulina okukkirira mu zimu ku nnaku zino. Balitukasukako ettaka. Naye kitabani, Katonda alitusitulayo. Manyi ng'omununuzi wange abamulamu ku nkomerero ng'aliyimirira ku nsi eno. Nsaba nti Katonda anaamuwa omukisa akumire wala omulabe okuva waali. Amuwe eddembe okuyingira n'okufuluma ewala wansi mu luguudo luno oluwanvu mutabani. Eriyo emmeeme nnyingi eziri okufa wansi eyo naye bakasukire olujegere lw'obulamu. Baleete. Neesiga bire nti onooyimirira obatize mu ngeri erabikako ddala 10,000 emirundi 10
ku lw'obujulizi ku lw'okuggyibwako ebibi byabwe. Katonda w'omukisa mutabani wange, kyensaba. Ayi Mukama wange, oh nga ndi mutabani wange Mukama, gwe nkukuliza gwe. Ya mutabani wange Mukama, ye byonna bye nnina. Muleeta gy'oli amakya ga leero. Neeyanzeege nnyo Mukama, nchakkiriza kino. Neeyanzeege nnyo nti yeenenyezza Katonda. Ayi Mukama, ayi Kristo, mufukeeko amafuta n'Omwoyo Mutukuvu. Kikkirize Mukama nti amaanyi ag'Omwoyo owa Kristo eyazuukira gawanirire mutabani wange. Kikkirize Mukama, leka ajjuzibwe n'Omwoyo wa Katonda okubuulira ekigambo. Enjiri ya Kristo etagattiddwamu birala okugituusa ku nkomerero zonna ez'ensi. Kikkirize Mukama, muwe omukisa era omukozese. Wuuno ng'ayimiridde ku mabbali g'entaana ng'emuli mu maaso Mukama. Ndowooza ku makyago ebweru ewala eyo, tugende eyo nga maama agalamidde eyo ne mwannyinaze. O Kristo, kino kinaakwatibwa mu ggulu. Saasira Katonda wa mutabani wange okukkiriza mu bulamu bwe. Ne mu lugendo lw'engadde eka, muwe omukisa mu bulamu obwo, muwe omukisa Mukama. Leka abeere n'obuweereza obw'ekitalo okulokola emmeeme. Wuuno wano Mukama. Nga ggwe bwe watuma omuweereza wo okugenda mu nsi yonna ng'afuula amawanga abayigirizwa, ng'ababatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu. N'olwekyo Mukama, okusinziira ku kutumibwa kuno, lwaki omutima gwange gukulukuta gy'oli? Mutabani wange, okusinziira ku kwatula kw'ebibi byo n'okukkiriza kwo mu Mwana wa Katonda Yesu Kristo, nkubatiza ggwe mutabani wange omwagalwa
mu linnya lya Mukama Yesu Kristo. Amiina.